Yasinisa Sekyanja wa myaka 49 nga mutuuze w'Ennambirizi mu disitulikiti y'e Ssembabule. Sekyanja mulimisa y'essaza nga kimuwadde amaanyi okufuuka omulimi era omulunzi omulungi. Sekyanja yatandika okusuubula enkoko n'amagi mu mwaka gwa 1994 era ebyamufunira n'agattako okusuubula ente n'embuzi. Twasooka n'enkoko 1000 obudde bwe tuli mu nkoko 25,000. Ekitegeeza tugenda tulinnya. Nina ente zino ezivaamu amata n'ente nganda eziweraana. Obudde bula onkamamu liita eziri mu 2 olw'omusana naye nga wezibeera za nkuba zivaamu liita 4. Agamba kino kyamuwaliriza okugula ettaka atandika okulima n'okulunda nga wonna alimira ku yiika 4. Mu yiika alinamu ebikolo eby'emmwanyi 405 n'ebitooke nga buli kikolo kimuwa kilo 4 ez'emmwanyi embisi. Azitwala ku kyuma ne bazikuba n'afuna kase nga buli kiro agitunda $1,200. Olw'okusinziira olw'embeera eriwo mu mwaka oguwedde twazitunda wakati w'ogumwaka 6 n'ogumu ekitundu. Obudde buno wogitwala ku kyuma kase gwendiko ali wakati w'ogumu 5 n'ogumu 3. Buli wiiki 2 akungula amatooke agasoba mu 150 nga buli ttooka litunda $200. Ntera okubeera wakati w'enkota 2 n'ekikumi kisinziira embeera y'obudde. Omusawo dukutukuba ennyo olusuku lw'evveera obudde bw'enkuba emmere ewera. Kino kitegeeza nti oluvannyuma lwa wiiki 2 afuna ensimbi obukadde 3. Ayina enkoko 20,000 ng'alonda ttule z'amagi 65 buli lunaku nga buli ttule agitunda $1,000 ku faamu. Okugeza nga abacapati abo bajja buli nnaku ttule 5-10 wezigenda mu ttule nnyingi era akamotoka we kali kagatwala e Masaka awo waliwo akatale kaako musajja musiraamu agatwala e Kongo agatwala ku gunde e Tanzania eyo n'obya nettule mutwalo ye omutwale butwalize mukkanya nti wentuusa awo mpa ssente mmeka. So twagenda okulaba nga akatale weekali bwe lwobya n'ekintu awo nga kirina akatale kikwongera amaanyi. Kasooli gwalima mukolamu emmere y'enkoko ze ng'ali n'ebijjanjaalo nabyo abifunamu. Kati okulima kuno kutuyambye bingi nnyo kubanga era kyekyatuwaliriza n'okulunda ku nkoko. Kasooli waffe tumukuba bulokeni tukuba cyacu. Agamba nti balina ekizibu ky'amazzi era mu kiseera ekyekyeya buli kiyumba yakiteekako ttanka n'okulembeka mukoka. Amazzi gatukosa nnyo. Tusima ebidiba mu budde bw'enkuba ne bigendamu amazzi ekidiba ekyo ne tukisiba bulungi ne kiba nti kigenda mu kasaako ne tuteekako akatimba so ne sowa okunywa amazzi amalungi. Amazzi gano agawuta tugalina naye okusinza we babanga gava ku byojo eyo bagateekamu eddagala naye nti zennyini ziba tezigagala bulungi. Sekyanja agamba nti faamu agiddukanya n'omukyala ssaako n'abaana era nga basasula buli mwezi. Omukyala abisobola bulungi nnyo ewaka kubanga abeera wakasawo 24 abakozi tubafuna waba ayita kyagenda okukola tutuula kati tukoze tutya tosobola butabeera nankwatagana na famire yo ng'abaana n'omukazi ekintu kino n'okitunda. Ku faamu kuliko abakozi 7 nga basasula $17,000 buli omu n'abagattako okubaliisa okubasuza obujjanjabi n'ebirala. Abantu b'omu kitundu bamuyigiddeko okulima ssaako n'okulunda. Ninakokko n'ekibiina kye nateekawo kituula awo nga buli 3 mu mwezi tutulamu omulundi gumu. Ekibiina ekyo nakyo kya bulimi kikubiriza abantu okulima ku mmwanyi okulima ensuku buli kalonda yonna. Sekyanja agamba nti balina okusoomoozebwa kw'akatale akakyukakyuka buli kiseera naddala ak'emmwanyi ng'ate ebbeeyi y'emmere erinnya buli kadde. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.